Leja naga nti kati mulunde ebyennyanja n'agenda yabadde wa Alupo n'abagamba Sekoko nti mulunde Sekoko zikola sente neeyongerayo naga nti Alupo nti akozesezza bulungi nnyo ettaka naga nti Operation Wealth Creation ekyusizza abantu mu Eastern Uganda wetwogerera people are actually earning money and becoming wealthy. Aganti eno Butaleja Arapai awalalawa neyeyongerayo mpaka ewa Jessica Alupo Wangoli nze ekirungi Uganda njitambula Jabade Mbale nasinkana ba Patriotism Club yagambye the PDM and the Myoga programs are yielding positive results. I have seen farmers thriving, many of whom had never earned 1 million Uganda shillings before NRM introduced these initiatives. You see, agambye OWC has had impact in the East. Njakozesa ekyalo kwenda kulira nziremu ebintu byenze nga njogera wano nze ku kyalo kwe banzaala ebijjaaba wetwakulira nga tugenda okusomba amatooke ne gatulemera mu lusuku ne bagamba nti wagiisa Kigundu kati yafa atemye loole 2 ndiwo wagiteka enkota 6 Lailand nekkirira ne Tato ba Benzi nekkirira omuntu omu nga atemye enkota 12 ne bagamba wagikagomba atemyemu ewaffe waginganda taata wange ffe bamu kubali batema amatooke amatono ku kyalo ngotemye enkota 408 kati ekyazanga batema boda obwe abatemanga loole boda andi abaana bajja Kampala kusoma kati tebakyalima ettaka likaddiye. Exactly, that's the point jengendako. Government yeteeko kolera abantu kwe kunoonya ekizibu kye balina mu kitundu ekyo n'ediringa nakyo. Abamwe waffe bibanja bakyabiina binene nnyo naye nga production eva mu bibanja kinali ngamba ab'emmwanyi timuddeeyo ku mmwanyi mutunulire omuti gw'emmwanyi twaba ne baguma omuti gw'emmwanyi mu 6 ne mu 7 gwavangako mmwanyi zenkana kirolo lyo guvaako kyenkana kinagambye ekya muzeeyi Sendabula kyagamba nti gavumenti eno okukola research nereeta zikawa amakolero g'ebijimusa ekoli ebijimusa lye baali bateeka okuzimba President bwe yabateeramu bwe yaleeta investor wa phosphates Tororo ate mwamukuba lwali n'okumubba bannayuganda ne investor bwe yaleeta Tororo mu baluwa ya Museveni ngaga nti ekyoja mu mirimu nga commission ekyoja mu mirimu kyobadde ompadde kiwa abasirikale ng'omundi gunazo okolanga president agandi ekyoja mu mirimu kyobadde ompadde kiwa abasirikale factory ani yagigaana okukola ettaka mu butonde bwalyo likaddiwa bwe likaddiwa kitegeeza nti awo wetaaga institution eyitibwa government ereeta ebijimusa ng'omuntu bw'abiteeka mu ttaka okulima ekintu kyonna kyalimye akyasobola okufunako. Nze Peter nnima kasooli emukono n'omufuuyira nga yakafuluma mu ttaka ebibuka ne biddamu nemulya n'omufuuyira awo makati olw'olumu omufuuyira n'omulundi ogwokusatu ffe olw'okuba toyimiriddeewo ku bulimi naye ng'owulira bulungi okulaba ng'olina ebirime olumu tobala nnyo ssente z'otaddemu naye omuntu gw'ogamba owa 4 acre model aguleko ebijimusa afukirire kasooli nga yakava mu ttaka amwongere mu makati amwongere n'eno waggulu bw'abala kubanga wano ekituyamba abantu okusigala mu byobulimi Peter abasinga nti yerere beeyi yetagibala yalima kumakya ne kawungeezi kati ekyo singa yali akibala ng'ateekako bantu balima nagamba nze nagenda ebulimu awo ngenze kulima mundi ogwasooka nentekamu miliyoni 3 nenkungula kasooli $1,800,000 nentegera lwaki abaninanye ebibanja byali bizise ninagenda nga nti abavubuka abato bali ku kyalo benjera bwenjezi tebagala kulima kambalage omuntu okulima mu Uganda Museveni kyagamba okukifunamu gutunulire ennaanansi omuntu n'alima ennaanansi n'osanga abaana abazitunda ku makubo ennaanansi 6 umutwalo yali omanye kigenda mu nnaanansi twalimako ennaanansi waka engalo zino ne bazisala butegeneza amaaso ne bagatakula n'ogenda ku kkubo n'okwata ennaanansi 6 mutwalo n'ogamba nti ekamodo 4 ekamodo ekola mulime ebibala etteeso gyali olwaleero bateekayo ekyuma ekisogola emichungwa onapito yabadde chairman ekyuma kisogola emichungwa ne baga nti emichungwa gye balima etteeso girimu ebiwuzi girimu ebiwuka girimu n'ensigo ne batandika okugenda ng'emichungwa bagijja Kenya ekyuma kakyali kigadde nawo
Omuchina n'abagamba saizi y'emiyembe egirina okuyita mu kyuma ekyo. Yes. Ffe twali tulima bukago gwanga butini nga gulina okubeera ng'omuyembe munene ate nga guli standardized. Kati abo bodde ngo baga nti 4 acre model mulime emichungwa. Kati Museveni olumu kyovola yali luwere akutta amasanja agapakidde ku gaali agenze mu kuyigiriza abantu kulima. Ali ku gaali bwati awube sanja agenda. Kati namulabye we yatuse wa Jessica Alupo yasabye jambi ya kutema toke. Abe mundu bamuyambye ko dukwato disa kutaka. Kati yali ekyo gama ebintu bya katemba obusuya ndi bali bade bukolewa na katemba ku stage. Gwembuli ya Peter Museveni wakwate jambi anateme toke mu lusuku lwa Alupo ne ligwa kutaka. Kikulakulanya kitumbula kiti ebyobulimi mu kitundu ekyo. President ali ku holiday arambulamu naye ng'omuntu okunyumirwa naye talinayo kyovolaba gwe njala weebuuze enambula za Museveni bukyangajja meka era buli oziquantifying nti bwe alambula kati eruweero n'aleeta ebisanja n'abitukenda mu lusuku n'abyuka kati abeeruweero bagagawadde bwe yagenda namulabye ewabyamukama minisita we ng'ali Kakumiro bwe yatuuseeyo n'ayimirira emabega w'amagi gabyamukama neyekubisa ekifaananyi naga abantu mbere nga byamukama n'avaayo abalimi bayogera mu speech baddamu. So bino Museveni tagenze kulaakulanya bya bulimi tagenze nti alina kirezidiyo kyagenze okwadressinga byasinga n'abakabe NRM yabagamba nti tuddeyo mu bantu kyatayogera because Museveni musajja mugezi kyatayogera nti anikokola campaign obudde buweddeyo niyaga nti tuddeyo mu bantu yali message yababa bakakati yayizeeyo kola campaign. Ojjukira akawulo aka 2021 Museveni yasooka n'atambula yajja ne parliament n'ano na supplementary budget ya billion bazaali 43 zaali over 40 n'agenda ng'amansa sente asinkana bakansala bawadde 3 bawadde emeka ekiseera kya campaign kyennyini we kyatuuka Museveni n'agamba nti covid yazze mu ggwanga temuli campaign nga yamaze kati yagambye agenda kukola zone meeting ava mu kitundu kimu kudda mu kirala teweewuunya nga nemu abamuvuganya mu luwa ampuliriza nkoma omutolo lwakatunga yani lwakatooke omutolo karatunga lwakatooke